mulimu gwe mukoze era gwe mukyakola okulaba nti ekibiina kyaffe ekikyali ekipya ekikola ebyekikulu mukikuumira waggulu. Waliwo abaana abakula amangu, obwongo nga bukula mangu nebikola nebikulirako. The DF neyogerwako ng'ekibiina ekyakula amangu ozo kitabira lulira mu nnyana. Omulimu guno gwe mukoze gulimu okwewaayo, gulimu okwefiisa oba okwesaddaaka, gusobole okubeera nga gulabika. N'abatatwagala bakkiriza nti DF weeri nate bakyogera mukaama, naye ekyo tukibalekera. Yemusazeewo ensi ebiwulidde nenjala bagamba bino. Ekisooka nti okuvaamuko omulimu guno kugenda kuva ku bintu bingi. Twasuwa omukisa ogw'amaanyi okuyisaamu ebirowoozo byaffe byetwawandiikira buli kibiina ekiri mu opposition, okulwana okuteekawo ennongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda n'amateeka ne ssemateeka nga mwali. Netuyitibwako obudde bungi, kati twemagaza ffenna kubanga obudde obw'amazima bututuukiridde. Bw'oyagala kutegeera akabaate ke twolekedde, akalulu katuuse, naye nga n'abajjayo empapula okwesimbawo tamanyi register gy'agenda kukozesa, oba ya kompyuta oba ya kitabo. Naye olinzi bulinzi Ssaabagaba ekyanaasalawo ekyo ekimuwa emirembe. Ekyo nno kya bulabe. Ebintu ebifaanako bwe bityo bibisazizaawo DF okugamba titugenda kukola mukolo gwa byabufuzi. Katuteeka amaanyi gaffe okutaayiza gye tulowooza tusobola okutaayizaayo, kubanga okutambuza eggwanga lino si mukolo. Kubanga akalulu ka pulezidenti akateekebwa gulinganga mukolo nti omuntu avaako era yakola ki yaddako. Ndowooza ebyo byakijega nnyo, tubyebuuliriddeko, twagala tukola ekisingawo. Tugenda kugenda eri abantu baffe tubategeeze ebigendererwa byaffe eby'ekibiina ebigazi bitwayagala ennyo tuwulirizibwe nga DF n'ebibiina ebirala bitambulire okwo. Ekyokusaalirwa situmanyi oba mu ngeri ya kkobaane oba butamanya, bannaffe ne batabiwa budde. Bwe twogerera buli muntu akaabira mu nsonda ye ng'alidde ebikaawa. Akaseera katugendamu tubasaba mugambe abantu baffe aba DF wakati mu butakkaanya ku nsonga ezimu ne bannaffe abali mu bibiina ebivuganya tetulwanagana nabo. Weyagala okulwana naffe tumwerekere ebbanga, alwane n'ebbanga. Tuteeke amaanyi gaffe mu kunoonyeza abantu baffe betusimbyewo ku bimutendera obuwagizi obunaatuyamba okubeera n'abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu kuba tubeetaaga. Ezimu ku nnongoosa twali tulese mu mateeka tukimanyi bulungi tizijja kuggweera mu gavumenti ez'ebitundu mu nkiiko zeeyo. Ezimu zijja kuggweera mu kalulu ka kikungo akeetagako abantu abateeketeeka obulungi olw'enteekateeka eno. Era njagala kusaba abakulembeze yonna gye muvudde mugende mutegeeze abantu baffe ebikulu byetusazeewo. Ekyokusalawo gamba nti tugenda kusimbawo pulezidenti si kutya, nesitumanyi balonzi gye bali, naye situwagala kukola mukolo nti naffe olwakavuyo naffe tukwetabemu. Nedda, si kavuyo, nti akavuyo ako tujja kuba tusaaliddwa nnyo. Twagala tukole ebintu ebiriyo, naye twagala n'okusinga amaanyi gaffe amatono tugateeke mu kuggyayo ebyo tulowooza kwita omuzinzi ogw'amaanyi mu ggwanga n'okukyusa ebyobufuzi mu ggwanga. Ekimu ku kyo ekigendera ku ekyo nti bannaffe abali mu bibiina ebivuganya tujja kubawuliriza, tetugenda kusimbawo candidate era situbalinaako buzibu. Abatulinako obuzibu muli bunyonnyola ensi obuzibu bwamwe bufaanawo naffe, naye ffe obuzibu tubalinako butakkiriza kuba amagezi gwe mutamanyi, ne mutambula nga mukulunga olugezigezi lwe mutategeera ne muteekamu mu ntata. Kizibu kyokka kye tubalinako era situbalinako kizibu kya buntu. Naye okumanya nti oba tomanyi obeera mwetowaze n'owuliza abakola ki bamanyi ekyo